It has started getting compromised by forces from this parliament. This ruling here, we call upon the Chief Justice to review it, whether it's genuine or not. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court, created their own case, and it was passed in their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of Parliament, Rule 110. And also, our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Illegal recruitments in this parliament, where the commissioners have their own relatives, sisters, brothers, husbands. These are all matters of misconduct. So our motion is still relevant. It must appear on the order paper. Nobody is going to fool us in this parliament. If you don't know to interpret the law, if you don't know how to interpret our petition, then you should hire machineries or lawyers to come and interpret for you. There is no way. It's uncalled for. Now, Parliament was adjourned last week to Tuesday, tomorrow. The Speaker herself has written referring tomorrow's Parliament to be on 28th in Gulu. There is no regional parliamentary sitting that we are going to accept. It is theft. It is theft of taxpayers' money. It is theft of taxpayers' money. Which special message is going to be sent in Gulu that cannot be sent from this parliament here centrally? Nobody knows the budget. They are actually trying to account for already stolen money. If not, where is the budget for the regional parliaments? Everything is hidden. So we are telling you Ugandans, reject it. Gulu will be a battlefield. Gulu will be a battlefield. We are calling upon Ugandans, the taxpayers, to come out and block that sitting. It is uncalled for. We are not in support of any regional parliamentary sitting. I call upon people in Mbarara to block it. People in Mbale should block it. People in Masaka rise up and block it. Stealing of your money, taxpayers' money. All the sittings, those regional sittings, can be done from here in this parliament. It's just a matter of saying, on Tuesday, we shall deal with the matters of Northern Uganda. On Wednesday, we shall deal with the matters in the order paper of matters of what? Western Uganda and Mbarara. It is easy to give a day and deal with the matters of Mbale. I mean, Eastern, in Mbale, instead of going to Mbale. Why you move? Why spend money on accommodation? Why spend money on ABCD? Why give members allowance, extra money to move to Gulu? For what? Ugandans, please, 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 wake up. Don't allow those regional parliamentary sittings. Don't, Ugandans, don't. It's too much. It is too much. You cannot do that. We are standing for our motion. We need a debate. Why is the Speaker not being neutral? Why is Anita Among not neutral? Why is she trying to take sides? If all fails, we shall take her to court. We shall take the Speaker Anita Among to court. We shall take her to court. What's the space? We are not giving up. We shall fight for the rights of Ugandans until the end in this parliament, this 11th parliament.
Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad gemanya tubeaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulika nti tutambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambudde wano mu nnyaffe Uganda okusingira ddala kisawe kya byabukulembeze, kisawe kya byabufuzi ggwanga Uganda tulayo nnyo wakati mu kuzimba nyaffe Uganda. Tugizimba tutya n'ebirowoozo ebyenjawulo oba oliawo betwefumiitirizaako nga bwe tubi implementinga tusobola okulabika nti eggwanga tulitwala bulungi nnyo mu maaso oba nga tuli wa direction eyo enaatweyagaza nga bannayuganda. So tutandise ne vidiyo eyo ey'abamu ku babaka ba parliament abalaga obutali mumativu mu nsonga ezimu eb'endala okusingira ddala ensonga z'abakamishona ba parliament abeegabanya ensimbi bo ze bagamba nti bazeegabanya mu bumenyi bw'amateeka akawumbi kamu obukadde 7. Bakamishona bano basatu bali ba NRM ate nga n'ow'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga y'omu ku baagabana omusimbi guno. Kakati nno kino kyaleetera Honorable Theodore Ssekikubo okuvaayo n'ekiwandiiko era ng'anoonya emikono ababaka ba parliament ab'enjawulo okulabika nti basayininga. Waliwo ennamba oba oliawo yali yataagibwa ababaka nga 17 okuteekako omukono bafune motion enaagenda ku order paper ensonga zino baziteeseeko wali mu parliament. Oba oliawo ne bwe balumiriza nti ensimbi zino bazifuna mu bumenyi bw'amateeka bo kye bagamba nti yali gratuity oba service award ke tuyita akasiimu bajje beeteeseeko baleete n'obujulizi obulaga nti kyali ekyo kuba bannaabwe okuteekako omukono kyali okuweza ennamba Theodore Ssekikubo gye yaleeta gye yali anoonya emikono egyo kyali kyeraga lwatu nti oba oliawo ssente zino zaaliko ebirumira. Recently awo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga yavuddeyo ng'alaga nti yawangudde omusango. Ba MP bano ng'era bwe tuwulidde mu kavidiyo ako omukulu alumiriza nti abakulu bano beewawaabira bwewawaabirwa teri yabawaabira era omusango ne bagusinga. Tujjukira nti Mathias Mpuuga yavaayo n'agamba nti bannange abaali bagezaako okunzitattana n'okunsiiga enziro ke kaseera baveeyo banneetondere. Abakulu bano okuvaayo kiraga lwatu nti oba oliawo emisango gya Mathias Mpuuga tebagimanyaako n'ebyo byaga nti yagiwangudde tebalina kye bagimanyiiko wabula bo kye basitiikinzeeko kwe kulabika nti motion yaabwe gye baagala okuteesaako egenda ku order paper era ne bagamba sipiika akole kyonna ekisoboka bateese ku nsonga zino ez'obukadde 5 oba ez'akawumbi akamu mu obukadde 7 naye nga ekibadde kitambulira ennyo mu matu g'abannayuganda ab'enjawulo obukadde 5 Mathias Mpuuga ze yafuna ng'omukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform era ebyavaako akabasa n'enjawukana mu kibiina kya NUP tubirabye era tuzze tubibaweereza olw'ensimbi ezo. Kaakati nno bo bagamba motion eno bagyetaaga era bakamishona bano bwe kiba kisoboka babaggyemu obwesige reason being nti ensimbi zino bazifunira bweru w'amateeka nga newankubadde bagenze mu kooti n'esala negamba nti abakulu bano ensimbi bazifuna mu mateeka era tebalina buzibu bwonna oba oliawo bwe bakola ki tebalina tteeka lyonna lye baayitamu lyamankwetu okufuna ensimbi zino ng'ebigambo bibadde bibabungeesebwako. Naye ate bantu bangi nnyo bavuddeyo ng'era bakyalaga obutali bumativu nti kooti neyawaabira tebamumanyi, kooti yandibanga yafutyanse ensonga ebintu ebifaananako bwe bityo. So mu mbeera ze zimu era tujjukira omanye ensimbi etambula mu parliament awo abantu beegabanya omusimbi wakati mu bannayuganda nga bali mu mbeera gye balimu, wakati mu bannayuganda nga balomba bayaga emirimu tewali
service delivery tezibatuukako kyeraga lwatu nti ensimbi y'omusolo ine engeri gyesaasaanyizibwamu mu parliament awo. Ebuvuddeko katono ow'ekitiibwa Right Honorable George Ssenyonyi yavaayo mu nsonga zino ez'okulabika nti parliament etalaga regions ez'enjawulo ng'era egenda kusookera ggulu eyo okusinziira ku nteekateeka zaabwe. Yavaayo n'agamba nti bannange, this is uncalled for. Abantu bano okulabika nti parliament etalaga regions ez'enjawulo, sente zigenda okulabika nti zisaasaanyizibwa each and every day, buli parliament lwenaatuula mu regions ezo ez'enjawulo zibagenda okulabika nti batalaaga. Bagenda buli region bagenda spendinga bilioni 5 buli lutuula olugenda okubeera mu buli region. Nga ye kyagamba lwaki ensimbi y'omusolo ediibuudibwa mu ndiibuudibwa bwetyo. Ebiteeso bye bagenda okuteeseza eggulu, ebiteeso bye bagenda okuteeseza mu east, ebiteeso bye bagenda okuteeseza wano mu central, nawulidde nti mu central bigenda parliament egenda tuula Masaka, kyekimu ne mu west. Lwaki tebateesa lumu? Oba oliawo ng'omukulu banyonyodde mu video gye tubalaze ng'agamba nti lwaki entuula za parliament zino tezisigala wano mu Kampala mu house mwennyini, wabula ne bakolamuko ennongoosereza ne bagamba nti ku lunaku olwaleero tugenda kufokasinga ku bizibu ebiruma abantu b'omu West Nile, olunaku olwaleero tugenda kufokasinga ku bintu ebiruma abantu b'omu East, olunaku olwaleero tugenda kufokasinga ku bintu ebiruma abantu b'omu Buganda, okusinga okulabika nti batalaaza parliament zino ez'enjawulo. Ate ababaka bagenda bawa allowance, bagenda bawa sente za accommodation, bagenda bawa sente z'amafuta, baspendinga sente empitirivu bwe zityo obuwumbi 5 buli lutuula lwa parliament. Naye ng'ate wakati mu kuba nti omusimbi gudiibuudibwa bwe gutyo, Uganda yensi gy'otyalaba abaana nga basomera mu kiraasi ng'ebizimbe bikutte mu mbinabina. Uganda yensi ekyalimu amalwaliro nga facilities bwe zityo nga ne equipments ez'omu ddwaliro zennyini n'amadagala temuli. Kakati munnansi n'abeera ng'awulira buwulizi musimbi gudiibuudibwa, musimbi gugabanibwa mu parliament, naye nga tamanyi kikyazaako. Olw'ensonga nti kyeyandifunyeemu musolo gwe gwatoola bwe buweereza obumutuukako directly, ng'okugenda mu ddwaliro n'asangayo eddagala, ng'okuyita ku luguudo nga ddala kituufu kakeeka aseeya buseeyeeya, bizinensi ze n'ebyamaguzi bye bw'aba ayagala bitransportinga, ebintu byonna bitambula malidaadi saana. Munnayuganda kyayagala okulabika nti akola ki? Areceiving musolo gwawaayo omunene omungi gwe babapigika, kwe kulabika nti abaana bano abagenda mu masomero ga UPE agenda sangayo facilities ennungi, mwagenda okusomera, environment nga nnungi, obwongo bubeere calm, asobole okwata ebimusomesebwa ayige bulungi nnyo. Ebyo bye basinga okulabika nti beetaaga. Kaakati bwe bawulira ensimbi ng'ediibuudibwa bwetyo, ababaka ba parliament bennyini beerumiriza, gwe walya zino, gwe walya ziri, gwe okwata wano. Mutuufu kiba kyeyongera okulabika nti kyennyamiza mu mbeera emu oba endala. So ababaka abamu basitiikinze ne bagamba nti tugenda kulabika nti tuteekawo resistance, era ne baduumira abantu ba regions ez'enjawulo nti entuula zino eza parliament temuzikkiriza mu regions zammwe ez'enjawulo. Reason being nti bali mu kudiibuuda nsimbi wa musolo. Essente ezandikoze ebintu ebijjuna bannayuganda, entuula za parliament zituula, n'owulira nti kaakati kuba bwe kiba nti buli lutuula lugenda kusaasaanyizibwamu obuwumbi obuwera 5, entuula bwe ziba nga 5 mu regions ez'enjawulo, ezo teziba nga bilioni 25. Really Munnayuganda ezo sente tezimugasa, kuba mpulira buli lutuula lwa parliament olutuula
nga luli mu Normal House ku parliament y'eggwanga mu kizimbe ekikulu basaasaanya obuwumbi obuwera obubiri. Kitegeeza bwe bagenda okulabika nti batalaaga regions nga bwe bagamba buli lutuula bagenda bongeddemu biliyoni 3. Biliyoni 3 ezo regions zonna bwe baba bazitalaazi ziba ssente mmeka? Banayi ssente ezo tezirina bisobola kukola. Byebyo ebibuuzo nno bannayuganda ab'enjawulo bye beebuuza mu nsonga zino era ne bongera okulaga obutali bumativu n'ababaka baabwe ng'era bwe tutandise ne vidiyo eyo. Ababaka abamu bakomandinze nti bannange muzire entuula zino, tetukkiriza ntuula zino. Entuula zino buli we zinaabaawo ensimbi y'omusolo oba eri awo yandigenze neekola ebyandigasizza mu nnansi egenda kulabika nti ediibuudibwa budiibuudibwa tejja kuvaamu, tejja kuganyulwa, tejja kugasa bannayuganda kuba biki bye bagenda oteeseza mu regions endala nga tebasobola biteeseza mu house mu Kampala. Era omukulu annyonnyodde bulungi n'agamba enkola gye tulina okukola bwe kiba nti mwagala kulabika nti ebizibu bya regions ez'enjawulo bisolovingibwa, tufunenga lutuula tugambe nti tugenda fokasinga ku region bweti ne bweti, ababaka baayo bajje batottola ebizibu byayo, bajje battaanye ensonga eziruma abantu baabwe, ebintu ebyo biba byakolebwako bikolebweko. Ne parliamenti yaffe n'abantu bagijjamu obwesige. Ye kaakati beesigasiga ki ku masiga agakola gavumenti? Executive naye abantu balina ekifaananyi mwe bagirabira. Legislature obesiga eddamuzi eryo nalyo lyafuuka bwe lityo abantu era bakomplaininga nti abaavu eyo tebasingirayo misango. Era bw'ojja nsonga zino z'amataka ezikutte wansi ne waggulu bw'ogenda ng'oli mu wejjere abalinamu kamwanyi baba bagenda kulabika nti bookya abalamuzi, ebintu obulamuzi buveeyo nga ddala kituufu ebisaliddwawo si bye bituufu. Bwe kidda ku ssiga erya parliament oba setteeserezo w'eggwanga oyo yennyamiza kuba ate ekisinga okuluma kw'oyo yakola checks and balances ku institution za gavumenti zonna oba ku bitongole bya gavumenti byonna, yechekinga abali b'enguzi. That's why parliament erimu obukiiko obw'enjawulo. Kakiiko akakosase ke kacunya government institutions zonna ez'enjawulo ebintu biba nga tibitambudde bulungi. Naye ate bw'ebanga enguzi esinzeko eyolekera eyo naddala mu kisanja kino ekya 2021-2026 kyennyamiza. Era bannayuganda bangi byebyo ebisinga okulabika nti biba bobbi omutwe n'okubaleetera okwennyika nti abandi balwaniridde n'okulabika nti batunula mu bitongole ebirala ne bagezaako okulabika nti babiwumbirira ne bitambula mu direction entuufu enaaleetera bannayuganda okulabika nti bafuna obuweereza bwe bateekeddwa okulabika nti bafuna, ate be beenyigidde mu buli bw'enguzi, be basinga okugabana omusimbi gw'eggwanga. Kakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo eggwanga bwe lityo bwe liyimiridde naye nga byennyamiza. So kiri eri ffe bannayuganda okulabika nti tusitukiramu n'eddoboozi ery'omwanguka kuba ekyamazima be twasindika okulabika nti batukiikirira nabo kaakati ensimbi balya indye eno bazza bibejjagalo, bazza bonna embuto zibazimbagatanye naye ng'oba oli awo bagenderayo nga ffe ababatumye okulabika nti batuteeseza ebyo ebituluma n'okulabika nti eggwanga balitambuza nga bwelabika nti nga bwe liteekeddwa okulabika nti litambuzibwa, bannayuganda bonna okulabika nti balyeyagaliramu. So ebyo we bitowe biri naye nga kyennyamiza. So kiri munnayuganda okulabika nti otunuulira ensonga n'eriisa eryenkaliriza naawe kennyini n'otegeera nti ebintu by'eggwanga lyo bikwatako. Bw'olaba ekitatambula bulungi n'ositula eddoboozi lyo n'okulitisizinga n'ovumirira n'okureactinga mundaba gy'olaba ng'egwanidde wakati
mu kulaga omukwano gw'olina eri eggwanga lyo, kuba ate bw'otalaga mukwano eri eggwanga lyo teri agenda kulabika nti akulwanirira, teri agenda kulabika nti ateekawo mbeera ofune ebyo by'otakabanira okusinga ggwe. So mu mbeera ezifaananako bwe zino tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG, naye nga kye tubasaba kwe kusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe, twongere ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fad ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.